Mama Nisha. Kakati mpuli oli mukazi musiramu. Kakati atogenda otya munju gye balundiramu embizi notandika okukola eddiini tewagirowoozaako kubanga bwe onansonyiwa naye bwe tutunulira amalowoozi agali mu mboozi eno galaga nti enju gye wali ofumbamu ate baali bagirundiramu obubizi bumutambuza ddembe. Embuzi kozi y'embizi. Ani alimba bannange? Njogera ntya Katonda. Obuli bw'enkwe obukyazinza okuba ekika ekyawaggulu bwebwe omuntu bw'asobola okukola ng'ayita mu kulyamu omuntu amubeereddewo olukwe, okumusuulawo, okumwerabira n'okufuba okulaba ng'ate ye amubeereddewo mu kaseera akazibu ate amaliriza azze wansi ku maviivi ge ayavula. Kiba kya bulyaza amaanya, kiba kya bulabbayo okusanyukira amaziga gaabo abayimiridde naffe mu kaseera ng'ensi yonna etuvuddemu. Bw'aba mukyala nga yateeka okuguma mu bizibu, bw'aba mwami nga yateeka okuguma mu bizibu, tasaana kwerabirwa. Ebiseera ebisinga mu kaseera ng'ako nga buli omu atulaba kyamuli, nga buli omu tatutegeera, abantu abavaayo okutambula naffe ze ziba malayika Katonda zatutegekera tusomose ensi eno n'okukomyawo eddembe lyaffe nate. Kiba kya bulyaza amaanyi okulowooza nti abantu abo batambula naffe mu kaseera ako ate balabe baffe. Kiba kya bulyaza amaanyi okulowooza nti bali abatusekereranga ate bwe tuzifuna oba obulamu bwe bukyuka be tulina okuddukamu olwo nno tuzirye. Abayiwawo omubiri ffe tutambule, abayulika engalo nga bakola nnyo batusupporting bizinesi zaffe ziyimirire, abaasula nga tebeebase nga batulowoozaako wakati w'omukwano. Kiruma nnyo kubeefuulira olwo n'eddembe lyaffe ne tulifuna mu kulaba nga ate bo badooba. Eyalina yiika 40 bwe yalaba eyali talina wa kusula n'amugamba kankuweeko 5 ku 10 ogira obugumako kaawo ng'obulamu bwe butereera. Bwe yanywerera ku 5 ku 10 yatandika okulaba yiika ziri endala ezaasigalawo 3 ng'one yamuwa 5 ku 10 okweyogomako awo tazisaana zina kuba zize. Yagenda ku ndagu amusaanyeewo byonna abyezze. Eyamuwonya okulomba, eyamuwonya okuswazibwa kuba omuntu yenna atalina waasula okuba kuswala. Omuntu yenna akuwa eddembe lye lisooka yeyo omuntu akuweewa okusula. So eyamulaba nga tasaanidde kulomba ate yatuuka ekiseera n'alaba nga nezirize yamwawulirako tazisaana alina kutwalawo wonna naye ate alina kuba mu ntaana. Kiba kya bulabbayi. Dan Flavour ne Lydia Jasmine tuli mu mbeera ey'Abannayuganda okuteeka ku mwanjo ebigambo nga bino nti nze bwemba emitala w'amayanja bwemba Jeni n'ensanga Munnayuganda okumulaga w'enjija ekyokulya, okumulaga w'enjija amaanyi, okumulaga w'enjija ekisa, lwakiri muleka n'afa kubanga mba naakamulagawo bwe nti ekiddirira kuba kundivvula nakunziza mu kyalo. Era Abannayuganda mwe munanjulira abali mu nsi ezeewala bw'olaba Munnayuganda munno tomwesembereza akoma wala ate nga bakiprovinze nti bw'omwesembereza bw'oba mukyala atwala bbaawo, bw'oba mwami atwala mukazi wo. Ebintu ebyo tetujja bimalawo nga tukubira engalo abantu ababikola abalala. Tetujja bimalawo na kwonoona amannya g'abannaffe balala. Oli akoledde erinnya ly'ebbanga g'oliko olyonoona. Emboozi nga zino ze mubuusa amaaso n'amatu nkulu nnyo okutereeza eggwanga lyaffe. Tunaatereza tutya eggwanga lyaffe nga tubuuka emboozi bwe ziti ne tudda mu yerebu ani agiwadde omuliro, ani awe muddaani, ng'emboozi bwe ziti ezirimu omutima ogwo ogw'obuntu tuzimma ebirowoozo n'amatu. MRLive kye yajja okukola ekyo mu angles ez'enjawulo tukka mu mboozi zino ne tutandika ozisonjola. Bwe tugendako mu 45, 60, 360, 25 bwe tubigatta byonna
obifunamu ekyokuyiga naye waggulu wa byonna tugenda kumaliza Katonda waffe tumukuumidde waali antumweseza ekitiibwa tugenda kumaliza tubadde enjiri ennungi eri ensi yaffe era tugenda kumaliza tuzizza eggwanga lyaffe ku ntikko nze okusanga Munnayuganda munnange nga nina wendi lirina kuba ddembe lyange I have to be proud of it si kumudduka kumwewala buli kadde abantu abalina amannyo baba gakoze wabawo omuntu avaayo okuboogerako omuntu oyo tumuteeka nnyo wansi katuga kati avuddeyo ayonoona erinnya lya munne ani yabagamba nti omuntu Katonda gwawadde erinnya abamufudde malayika era tasobya yani yabagamba nti omuntu Katonda gwawadde erinnya aba amuggyeko kati embeera yonna ey'obuntu n'ey'okuyiga abatakyayiga abatakyali muntu abatakyasobya ebyo ne bimulowooza bya kyalu mu bbanga ttini nnyo bemu ku bigenda okusuula eggwanga lyaffe mu ntata tusitukiremu ekibi kibe kibi temukubira sitaani engalo ku mwana wa munno ekyo bamukozeko n'okikubira engalo kuwo kirijja Katonda yatonda ensi eno nga neetooloovu bw'ogitandikira n'okomerawo wano bw'osanyukira ekibi nga bakikola munno naawe mu nju yo kijja obulabbayi si kirungi okwonoona amannya g'abalala si kirungi okusala ebigambo si kirungi n'obutaba muntu si kirungi Katonda yatutonda mu kifaananyi kye naye waggulu wa byonna yatuwa ekitiibwa eky'obwakatonda obw'oku nsi nze ndi Katonda wa ku nsi nsobola okutonda eddembe nsobola okutonda okuntegeera nsobola okutonda essanyu era nsobola okutonda buli kisanyusa amaaso gange naye waggulu w'ebyo byonna byentonze biweesa Katonda waffe ekitiibwa bwe yatwesiga n'atuwa ekitone n'ekirabo ky'okuba bakatonda b'oku nsi kyali atunoonyamu kiri kimu kyakumuweesa kitiibwa kyova olaba era yatutonda mu kifaananyi kye kuba yatwagala nnyo mwana Katonda badde nsaba olwaleero tugendeko mu nsi endala tunoonye omukyalo ono kigambibwa nti yaliko mu nju eno yagibeeramu naye atubuulire byali bitya enju yali kifulukwa mwalimu obubizi Dan Flavour yali mulalu Lydia Jasmine sente yazuwa Dan Flavour lwaki Dan Flavour yesibye nnyo ku mukyalo oyo ayagala kwonoona linnya lye Dan Flavour alina byayisaawo ebirala engene futwa biruma Dan Flavour olw'erinnya Lydia Jasmine lyayina mukazi wa twakoleredde ebbanga erinnya lye lwaki Dan Flavour avaayo n'amwesibako kiki kyayisaawo ayisaawo music we hala hello yes nyabo oba osobola kwogerako nnyo sikuwulira oba otaddemu yes headsets ziyinza okuba headsets zibuza eddoboozi kate anti nze mba sikuwulira kiba kifa gyebaleko mami kale mami obulamu bugamba ki bwe waawo kakati amannya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo sinzidde wano ku MR Live DJ Jasmine omumanyi weewaawo kakati tuddeko ke mabega amannya go Mama Nisha kale tofaayo tukikomyawo Mama Nisha oliwa oli Saudi Mr. Dan Flavour amumanyi otya nga akufunira emirimu so yali boss wo ng'akufunira emirimu yes okay kakati awo nno mukawero ke kamwe mbadde njagala mpumulize eddoboozi lino wano omulimu gwe yasembayo okuwa gwaliwa dani mulimu guyampa si gwe yasembayo kuba yali ampa nyampita kuba yali nkola wuwe ya munyonyo kati ewo wali okolayo ngaani munyonyo waliyo abakyala bali bafudde Amerika nga bapangisiza ennyumba ye kati dani nankubira nanga Mama Nisha waliwo ddiiri sooka ojja olabe
kati ngendayo nindaba kati olwatuuka nisangawo abakyala nangamba bano abakyala baagala bakolera nsobola obbakolera ndimugamba nti nsobola nitandika okubeera waddaani nkola nifumbira abakyala abo ninjoza ninsiimuula oli kimu then abakyala ne batuuka ne baddayo ebweru oba Dani yali tabeerawo Dani yali asula Samuel asedeze kabooma eyo yali tasula waawo kakati Dani ku mirimu gyonna gye yali akuyitira okukolera gyonna gyali gyakufumba ng'akuyita n'akugaba mu bantu ab'enjawulo ofumbe no nali ndongoosa Lina Dani mbadde nsaba ngendeko ko wano naye mbadde nsaba era ongumiikirize kubanga mbadde nsaba eggwanga litegere bulungi points zaffe n'obutatulonda Dani mu kukuyita wali omulabanga omuntu eyali omulalulalo oba yali atawanzibwa endwadde z'obwongo Dani omusajja omuntu omutuufu omukwata mpula atayogera mpula ebintu byabikwata mpula okitegeera kale sijja kugamba nti mumanyi nnyo kiwanvu kubanga nze omuntu yali ampita n'antuza nangamba amanisha kola booti ne booti kino gwako kimugo ekitu kitegeere so teyali mu kubonyaabonyezebwa ndwadde ya bwongo n'emu nga bw'omulaba ebintu engeri gy'abikolamu kale olaba nga yeetaaga buyambi nedda bambi Dani yali musajja ate omusajja omuyonjo yali musajja muyonjo kyemujjukira musajja oyo Mama Nisha wangi kakati mpulira oli mukazi musiraamu kakati ate ogenda otya mu nju gye balundiramu embizzi n'otandika okukola eddiini tewagirowoozaako kubanga bwe onansonyiwa naye bwe tutunulira amalowoozi agali mu mboozi eno galaga nti enju gye wali ofumbamu ate baali bagirundiramu obubizzi bumutambuza ddembe gwe eddiini tewagirowoozaako njogera ntya Katonda amazima ga Katonda mugulu munyumba omuntu mwalinzi kubanga n'abasajja abajja okupangisa ennyumba eyo abaava ebweru baali basajja basiraamu owulidde ssebo yennyabo ennyumba eyo mwalimu embaata mwalimu embwa mwalimu embuzi emu kuba embuzi nagiwateranga nawatanga ebikuta nga mbiwa embuzi ompulira bulungi ssebo yennyabo ompulira bulungi ennyumba mwalimu embaata mwalimu embwa mwalimu n'embuzi Mama Nisha wangi wasaddeko bannange nze kyenjogera nkikakasa kuba nsaagala kulimba ennyumba gye ndimu saagala nze kulimba muntu nze nali waliwo n'omwana omulenzi mairawe muba mwagala obukakafu musobola okunoonyerezaako waliwo abasajja abaali basiiga ekikomera kya Dani ekyo kubanze nakolanga naye ng'abasajja Dani yali yagula langi ng'agiwadde abasajja nzijjukira bulungi abavubuka baasiiganga ennyumba eyo langi nga bakikola design ekikomera munoonye ku bavubuka abo be basobola obbagamba kuba kati sikyabajjukira bulungi temwali mu mbizzi amazima ga Katonda mu ggulu temwalimu embuzi kozi y'embizzi embuzi etegeeza kubanga embuzi yasulanga emmanju mu kasitoowa ani alimba bannange amazima ga Katonda mu ggulu embaata embwa ompulira bulungi nkuwulira n'embuzi emu yali embuzi emu ate embuzi ezo nalinjwa n'ebikuta embuzi embizi embu embi bikyusa era bikyusa embuzi bikyusa embuzi njagala mubuuze n'abavubuka baaliwo basiiga langi bwemuba musobola okunoonya ku bavubuka abo kuba Dani ennyumba ye yali agisiiga langi nga nnyonjo nnyo ekikomera ng'agisiiga langi Mama Nisha goliwo okumenyamenya bintu buli kimu kye tubadde tumanyi goliwo kukimenyamenya kubanga omuyimbi Jasmine yagamba enju yali njama nnyo era nga yenyenyaza kakati ndeka naawe kati nkugamba ebigambo bino
ennyumba eyo mwalimu Lydia Jasmine yagenda okujja mu nnyumba eyo. Mwalimu akavaamu omukyala n'omwami ne famire abali babeera Amerika. Ne bakwata ne bagenda ne bampa ebintu ebyaliwo nanga Mamanisha tulina gye tubitwala ibo ne bagenda ne baddayo ebweru. Owulidde ssebo wange? Ennyumba eyo yali nnyonjo nga bw'okyulira kwaze nali njolongoosa buli lunaku. Olumu abakyala ngamba midda Mamanisha leero ennyumba yaffe nnyonjo totawaana ate olongoosa bulafumba bufunze malodde y'ewaka. Bannaki Mamanisha wange Danny Flavour ng'ava mu eyo enju nga omuyimbi Lydia Jasmine agiyingira waliwo? Naliwo kubanga nali ndongoosa. Ompulira bulungi? Nga Lydia Jasmine ajja kale nali nga simumanyi bulungi naye kati waliwo kano kayanga ka boy ke nakolanga nako kalinga sikaali. Ngambi Mamanisha oyo Lydia Jasmine konzi yo nali mulya police ninga simanyi face to face. Lydia Jasmine bwe yajja nzijukira nayingira mu nnyumba. Ompulira? Nkuwulira bulungi Mamanisha. Kati bwe yayingira n'agamba n'agirambula bulungi n'ayambuka waggulu n'adda wansi kwanze nali nkyalongoosa. Mwali mukyalimu n'abo abantu bali tebannaba kumalamu bintu byabwe kugenda kuba Dani yali amugambye toyingira mukyalimu ebintu by'abantu. N'agamba tukirina buzibu nze kandabe bulabe male nkole ki? Ngende. Nzijjukira Lydia Jasmine yagamba kuba Dani ekiyungu kye kale ennyumba yakolamu ekiyungu. Mulimu ekiyungu mulimu mashini eyoza engoye. Kati nzijjukira Lydia Jasmine yagamba kuba nalitudde wabwe n'agamba omukozi wange ngenda mutyala ne plywood kuba ekiyungu kinene mwaba asula. Kakati abannange era ebintu kati bitandise okunsobera. Omuntu mu nsi muno alijjawo amazima. Amazima gafuusa amazima omuntu alijjawo amazima. Mamanisha wange asikali gwe bayita boy ffe tumuyita Lakibu. Waliwo ng'agenda? Kubabona boy namulekawo. Wamulekawo? Kubanga nze Lydia Jasmine bwe yajja nimbuuza Uncle Dani nimugamba Uncle Dani akalimo kawedde. Uncle Dani n'aŋŋamba Mamanisha ono apangisizza era ajja kumala agenda tufunye bakilayanti abalala. Nimugamba Dani kati ennyumba ono yazolooza n'adda n'ampa ku mirimu n'agamba Mamanisha tofaayo ajja kumaliriza naye agenda. Ajja kukomawo? N'aŋŋamba nja kudda. Ojja kukomawo? Nja kukomawo kuba n'aŋŋamba Lydia Jasmine yampangisizza ennyumba. Enju eno okyajjukira paint gye baali bagisiiga oba oyogera ku nju ndala sokoddemu tutangaazeemukko? Ennyumba eyo okkirira emulungu odde wa Sudiiru. Obanga odde emulungu ku muno n'owetamu ku mukono ogwa ddyo. Ogwa ddyo ogulya? N'oyambuka waliwo ka woteeri awo. Simanyi bakakyaliwo. Then n'osookera omukyala bamuyita Madam Zali. Bigatta. Kati oluva waddali n'odda ku kikumira ekiddako. Ennyumba nga abantu bali bakyagibeeramu baali bagisiga kala ki? Munda. Kale ne wabweru kyojjukirako? Wabweru waliwo nga papo. Eri awo kala yali eshawutinga langi kuba yali ya orange. Yes, kuba wabweru wansi yali yasibawo amayinja nga buno gamba osibye papers. Kati n'akola ka garden akalungi nga mulimu n'obuti. Waggulu w'enju waaliyo ki waggulu ewasembayo? Ku rooftop waliyo akasiisira kuba nagenda nga ine ndongoosa. Okay. Mamanisha Katonda akuwa omukisa. Webale akaddeko, webale tufisizaayo mwoyo naye webale kulambulwa ggwanga.
naye ng'abantu boogerenga amazima okiraba amazima agakufuula ow'eddembe kati olaba omukyalo nze mbadde mulaba ku social media ayogera Dani alunda embizzi naye omukyalo oyo yeddeko kuba mukazi muzadde suubira ajja kuzaala batali muzadde kibi nnyo okugamba omuntu era ennyumba eyayingirwamu nga nnyo abasiraamu era nze naswalana nnyo kati famire yange ekiwulira etya nti nali mbeera wa Dani alunda embizzi basiraamu ate ne bakirayanti abajja abaali bavudde ebweru baali basajja basiraamu benafumbiranga emmere bajjanga ne manju baatulekerawo n'enkoko nzijukira ne beetwa ne bagamba nange Dani ennyimba tugijja ne balaba embwa ya Dani nga tusobola bajja emanju ne basanga embizi zange baddewo ne mwana muwala oyo Mukama amusaasire bambi amusaasire kuba byayogera tibiri amusaasire kibi nnyo embizi kisiraani mu maka g'omuntu okulunda embizi omusiraamu weewaawo toyanza nnyo mami katayimuko katweyongere ne program gwe mwana Katonda ali eyo byebyo programu eno ekola amakulu tetuconcentratinga ku mbeera ya Dan Flavor ne Lydia Jasmine yokka nedda tuconcentrate ku mbeera z'abannayuganda bonna okwetoloola ensi yonna bannayuganda ababi beweegatta nga waliwo omuli okuba kwawukana lwaki kiri bwe kityo si bwe kityo bwe kyali emabegako bajjajja baffe baakolagana baasembezanga buli muntu lwaki ate ffe abazzukulu tweyawudde nnyo buli bw'ovaayo okwogera mboyo ayagala kwonoona linnya lyono bannange omuntu ayina erinnya kitegeeza kukola bukyamu balala buli bw'ovaayo okwogera nga bagamba oyo ayogedde bajja kumusiba naye oba oyogera mazima kakati amateeka bagakozesa nnyo okutiisatiisa ayogera amazima tuli mu nsi abantu abagezi nga balina okukakkanyizibwa basirike baleme kumalako basiru ddembe oba nvumye naye sivumye ate nkyogere ntya tuli mu nsi eyajjula okwewuunya nti abantu kati abagezi balina kusirika okwewala okumalako abasiru eddembe era omugezi bw'avaayo n'ayogera abasiru beekuŋŋaanya bagamba oyo asirika oyo talina byatugamba byayogera si byebiriko byayogera tebikola makulu kubanga byayogera bimamalako eddembe yensi gye tulimu munnange nga bwe batandika okutta enkima ne zitandika okudduka abantu abaali bazitta ne batandika ossaawa ebibira ne zitandika okunoonya ebibira ebirala kakati ng'abaana baffe olwaliro bwe bakula manki baziraba ku TV olunaku lujja kutya nga n'omuntu omulungi okumusisenkana olina musanga mu museum nga bamutuuza omwo nga mu monko era nga bamabanga kijjukizo nti oyo omuntu omulungi eyali ku kyalo kiri yali abaawukanamu nnyo lwaki tunyigiriza abantu abalungi obajja mu society tunuulira content asinga okutrendinga tunuulira ebifaananyi ebisinga okutrendinga oli bw'atalaga kannika tekitambula oli bw'avaayo n'ayogera ebigambo eby'okukkakkana ebizimba eggwanga tebitambula era ffenna abakola content oyo abamu batusekera gamwe mujja fiira mu views ammwe 10 biki bye mukola ne baseka bw'ovaayo n'ogoba story ng'olaba erimu omulamwa ng'olaba olina amazima gweyagala ogijjamu abantu bakwambalira sirika kakati gweyagala kutabula lwaki gwe story ogiremeddeko n'ogamba naye story gyenkola eno ngiremeddeko kuba tennagguka mukyalimu amaloboozi mangi agakyakola amakulu nedda tugendeko ku bintu ebirala lwaki kati olemeddeko ekyo kimu mwagala okwonoona amannya g'abantu bannange omuntu ayina erinnya tasobya ye bannange nkubuuza gu mwana Katonda ayina endowooza bwekyo Katonda bwe yasitula oyo gwokkiririzaamu okumuwa erinnya yamuwa pamiti emanyiire abantu abalala naye tyobola abantu abalala gwe Katonda gwe yawa erinnya watta naye omukago gwakumanyiira buli gwe yakusukkulumyako gwe Katonda gwe yawa erinnya wakola omukago n'obutategeera nti bwe yampa erinnya lirina kugirako obutategeera lwaki muzibwaliza obulamu bw'aba celebrities abalala mwe ba celebrities bannaffe abamu nti bw'osanga celebrity olina kudduka ekyo mugenza mu kitimbatimba buli muntu mu buli muntu atusisinkana era oli akusisinkana agamba nti alabongo nali mmanyi naawe olinganga bali naye bwe njogeddemu naawe ndaba ebigambo byanjawulo n'omugamba baliwa nti abayimbi
ba celebrity balina engeri gye beekwatamu kimu bibiri kuwemula kimu bibiri kukozesa bitamiza kimu bibiri bwenzi bannange lwaki mwe muzibuwaliza ekiti kyaffe kye tukoleredde ebbanga kye tuwadde buli kimu lwaki mukifuula omugugu gye tuli abantu balina tudduka tebalina kukolagana naffe opportunity tebazitwala gwe Katonda bwe yakuwa erinnya wasalawo kutta mu kagona mazima nti mazima tontabalanga nange sijja kutabala ninakubeerawo na bulimba ebintu byemubuusa amaaso bikulu nnyo eri ensi yaffe era mulina obbiwa amatu n'amaaso nate bwe tubanga twakununula ggwanga lyaffe lijja mu kabi ndabye nnyo buli muntu ayingidde nnyo mu byabufuzi kikola amakulu naye nga tonnayingira mu byabufuzi gwe oli mwenkanya gwe nga tonnagamba nti abatukulembera bo si benkanya kituufu abamu naye gwe naawe oli mwenkanya ogamba oyagala bwenkanya olabye amaloboozi g'omuntu anoonya obwenkanya ogasaanikirako oyawukanira wano omusawo abba eddagala bulungi awayo oyawukanira wano omupoliisi alya enguzi oyawukanira wano omusajja omukulu akwata akaana akata akawala oyawukanira wa n'omuntu aloga munno oyawukanira ne boosi eyeebaka ku mwana omutaamu w'omulimu bonna bakweka bwenkanya so tusagala ogambe nti oli yeebaka ku mwana amuwa omulimu n'amusiga siriimu tinze senkana naye kubanga nze nawaayira buwaayirizi byonna byebimu bitwala eddembe ly'omuntu mulekerawo okwerimbika mu busango n'agasango mbogwange musango guli gusango guli gunene nnyo byonna byebimu nkiddamu tetuli bamalayika nange n'ensobi ze nakoze eggulu era nkyakola naye bw'okola n'omanya nti nsobi wekakkanye weetonde ate n'ekirala weewale nnyo okukola ensobi ng'ogigenderedde ejja kuvunaanibwako ensobi n'ogikola n'omanya nti ensobi n'ogiddako gwe mwana wa Katonda wakula otya kikyamu ki ekikutawaanya tugenda kweyongera n'emboozi ya Dan Flavour paka nga tugimenyeemenye okumanya ani ayonoona erinnya lyani bannammwe bakola amannya mugonoona mu kaseera mpaawukaaga erinnya ly'omukyala terikoleka alika mu bintu bingi nnyo okulikola gwe Dan Flavour ovaayo otya ate olyonoone erinnya ly'omusajja terikoleka ate obaasula teyeebase gwe ate Lydia Jasmine ovaayo otya odyonoona ani yaani mwene emboozi tulina okugiggusa ne bwe kunaasigalako vyu bbiri tuli bamukisa nti tujja somoka n'ezo eby'ebbiri okugenda mu nsi y'amazima sharinga commentinga byagaza abalala n'abalala bakoowoli bajje babiggwe ennyalwe tebiri mu kuwemula osobola bisharinga n'abaana bo osobola bitulako ku dining ng'oli ne famire yo ne mulaba obulyako obulabbayi kye bukoze eggwanga lyaffe weeraba